Kyaddaaki Mwami Yosete Buhabulwa atidde ekigenda okuddako olugambo omukulu Muhoozi Kanyarugaba byagenda mu maaso n'okuba nga ayogera era n'okuba nga akola. Mwami Yosete Buhabulwa bw'etwogerera kati mukwano gwange muganda wange ensonga efuukidde ddala enzibuzibumu era nga kaakati bw'etwogera kati nga Mwami Yosete Buhabulwa amaze okuba nga awummuza mutabani we ku bwa CID oluvannyuma lw'eggwanga erya South Sudan okuvaayo ne lirabula eri ebigambo by'omukulu byagenda mu maaso n'okuba nga awandiika n'okuba nga ayogera nti ono ayinza obyogeza ettamiiro naye ly'ettamiiro liyinza okumuzaalira ebizibu. Era nga mukwano gwange muganda wange twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ffe bino twabirabirawo dda ne tugamba nti Museveni omwana ono gwawadde Bbaatu ogenda ng'alomba ensi ez'enjawulo nga tafuddeyo lwadde nti ki era nga tamugambyeko ajja muzaalira ebizibu era bituukidde olunaku olwaleero nga bye twayogera ate bye tulabako. Twongera obbajjukiza abantu baffe baganda baffe mikwano gyaffe nti buli omu ajja kusasulira ekyo ky'akoze era ne Mwami Museveni tumukubiriza nti mu bingi by'akoze era mu bingi byagenda mu maaso n'okuba ng'akola akimanye nti eno eggwanga lya Bannayuganda abayayanira enkyukakyuka abayayanira Uganda ebir'enjawulo ebika ekyenjawulo kyeddako ate era abayayana Uganda okuba ng'emuvinga. Omwana ayinza okuba ng'ayokola bino ng'abikola nga ye alagumba nti bye bibalina kye bibagattako kumba ate bali mu kweziika. Ffe tulaba nga bali mu kwejjawo maama okukwasa abasika baabwe empaya. Kati tukugendamu kuno okulonda ng'akati k'ekibiita akasembayo. Era bamayumba 10 baffe mwewa obuvunaanyizibwa ngamba abatuuze mwewa obuvunaanyizibwa baana mweyo ku byalo. Mutandika okusomesa abantu about protest vote nti tugenda mu kalulu aka bulijjo ng'era bwe bagamba nga n'abaliwo ba bulijjo ng'era bwe bagamba abatukosa luli naye ng'ate si ka bulijjoko. Akalulu tekajjaako Museveni nga bw'ogamba bwakolokota naye ate akalulu kalimu ekinyusa ekisobola okuggyako Museveni teffe twakizudde. Njagala ogenda olonde naye nga togenze kulonda kuddaka kulinda kukulangirira bivudde mu kulonda. Era njagala musomesa abantu ku ki kye balina okukola ekigenda okuddako kubanga ejjambiya ewagaddwa nga buli ludda ya kiso ng'egenda ssala gavumenti ku buli ludda ng'egenda kuyita mu gavumenti ku buli ludda mulangirire tomulangirire okoma wano. Bakulimba nti Nakyemalira asobola abantu. Nakyemalira asobola abantu abeetuddeko abalinga ente esibwa ku miguwa naye nga ne bw'ogisumula teyinza kusukka muguwa gwayo we gukoma kubanga kigiri mu mentalite. Gwe mbuulire eggwanga eryali likaza abantu kale Nakyemalira newankubadde atta mbuulire eggwanga eryali likaza nti gavumenti yagenza okuggwanga abantu ebamazeewo oba mbuulira gavumenti eyali ewangudde ku bantu ya Gaddafi yabakuba amazzi baasigalawo Gaddafi yagenda. Eyani yakola biki baasigalawo baagenda. Kakati toddanga muno okukirowoozaako nti Nakyemalira asobola okuwangula abantu. Waliwo agenda okugamba nti otaddemu Gaddafi akati abantu b'e Libya bali ludda mwagala kuzza ggwanga lyaffe mabega. Yes of course Gaddafi yagwira ensi yali agiteeseteese ne teyagiteekerateekera transition good transition. Nyerere ne Moi they were a typical dictators. Ne baamanya nti bagenda kugwira ensi singa banaatuuka okuvaako mu mbeera y'okusindiikirizibwa
Nyerere n'ata TZ Moi n'ata wano naye nga balungamizza kubanga badikitete ekyokukola babeera bakimanyi just tebagala kikozesa bukozesa. Gaddafi yagwira ensi mu kugwira ensi ate ensobi mwagala kugiteeka ku bannansi abamugjawo so singa yateekateeka ensi byali badde bye yakola byonna yabirekawo naye dikiteeta azimba ensi nga bwagamba bw'aba agizimbye ng'ate azimbye byakwonoona. Akaseera k'okuvaawo k'okumugjawo ak'ennyonda ako nga kalina bye kagenda okwonoona naye ebigenda okwonooneka si kye kikulu wabula ggwe gy'okoma okulwawo bimeka by'oyonoona. Tulinde eddirwo n'ennyuloote tusobole okwetereereza ng'ate toyina kabonero konna kalaga nti ojja kuta oyina ne booteeseteese era nabo bajje boonoone oba oyina okuggibwawo ekijja ne kijja nga tonnagwira nsi ne bw'oba ogigwiridde nga tukyalina obudde obuteekateeka kubanga by all ways by all means ye Museveni alina okugwira Uganda ne Museveni bw'aba alina okugwira Uganda tweteeseteese kutandika ddi okuzimba era n'okuzimba kube kwa generation y'abazzukulu baffe. Lwaki si ffe tubatandika omulimu gw'okuzimba batabani baffe ne battaanya buttaanya? Lwaki yeefuuka ensonga etulemesezza mu busibe? Lwaki ensonga efuuka ensonga etukuumisizza emabegere tulemesezza okweddiza eddembe lyaffe? Alaba ku Syria, alaba ku Libya, alaba wali, alaba wali. Signs of a dictatorship, of course. Si bantu batalowooza. Bw'olaba ensi erimu ebizimbe bye bakubye, bw'olaba ensi erimu ebizimbe bye bayonoonye, it is a sign of dictatorship. Not the sign of abantu abakolagana n'abazza obuza okusuula ensi. Viira ensi ng'ensi tonnagigwira. Ensi singa olemu okugiwaayo olemu okugiviira ng'ekuwadde ekkubo ogende. Bw'oba ogenda obigiitana ogigwira n'ogimementula oluusi. Naye wakati mu kutya okugimementula okimanye era ekyo kye batunoonyaamu. Bo lwaki baakoleya kubanga bwe balina okuvaako balina okuba nga bagimementula. Era bwe baba bakimanyi nti okugenda kwabwe by force kusobola okusuula ensi. Naye tugiraga abantu nga Libya bwe baba bagizimba nga ddala Uganda ebalumira nga bagayaabwe, then lwaki tebagiviira nga tebannagigwira ne baviira nviire? Tugenda mu kalulu akatali ka bulijjo. Bavubuka mutandika okusomesa abantu ku kalulu akatali ka bulijjo. Mwewo obuyinza, mwewo obuvunaanyizibwa ng'obw'abamayumba 10. Drone ezijja okubawamba bwe muneewo obuvunaanyizibwa ekyokukola mukimanyi. Ate n'ezo ezinaaba zibasima tusenga tosobola kuva Kyerima paka Mpigi oba obuusa emitala emeka nga buli mutala kuliko eŋŋwaŋŋuliza abasajja mukaaga ne mutakomyunikeetinga n'amayumba 10 bannammwe. Gavumenti bw'eba yajjawo mayumba 10, gwe mayumba 10 osobola oggizza. Ate tomanyi biri mabega w'amayumba 10 ku kusuula obukulembeze. Eyaggolooze lwaki ye omuyaayi yayagala oggijjawo. Ly'amaanyi erina okudda ate nga teri mu kifaananyi. Tugenda mu kiseera ekisemberayo ddala. Kino ekiseera si kyakutiisibwatiisibwa. Bwe munaatulekako amaanyi ensi tugenda gigwira. Bwe munaatuteekako amaanyi bazadde bammwe tugenda basaanyaawo. Bwe munaatukola bwe tuti tugenda bakola bwe tuti. Kino ekiseera si kyakututeeka mu fiya bye tulabye bimala okubanga twatya dda. Ali essunsa tosobola mmunyumiza bukaawu bwa katunkuma.
ali ejjinja toyinza mumunyumiza bukalu bwa ngano tulidde amayinja ate batulaga engano nti nkyamu ejja tubongola amannyo fe abalidde amayinja ke kaseera baganda bange ne bannyinaze ne bano bannaffe abatalina intaneti weetatuuka ebintu bino njagala mwekolemu omulimu bifuuke bu odiyo obutambulira ku disiki toyina mpewo ennaku zino e Buganda naye buli lunaku baakuteza omuntu abeera ku CBS radio esinga okuwulizibwa mu Buganda nga ye atambuza nsonga ze gwe wano gye bakoma okukuzibikira olinga buli lunaku ayogera teweerabira mu byayogera ayogera alumba ggwe ate babeeyo mu byalo tebamanyi nti gwe ne ku CBS baakugobako kitegeeza buli lunaku tageti ye ya media tour wali ne Mayiga akampeininga wano na akampeininga eri Museveni akola bwate bino ebitwogerwako ku CBS fene tufuna omukisa ogubiwulira nga tuyitira ku butambi bwa intaneti ate ffe bye tuzzaayo b'abantu b'omu byalo tebafuna mukisa gubiwulira tugenda kugulayo obureediyo mwe abakulembeze abali eyo abavubuka abannayuganda walina okubaawo reediyo nga zitambuza message ya lumbuye Mayiga ku CBS we yayogeredde eggulo oba Mpuuga oba Museveni oba wa NRM ku CBS we bayogeredde eggulo we bati ekituufu ebigambo byayeekolera byayanikuddewo omukyalo tabiwulira era oli asigala agamba olaba teyazze nakwewolerezaako kirabika mubi nga bakulyako mpola kuba jjukira eno ekibinja kino kyo kya Museveni kye yasazeewo okukozesa okukuba ewammwe bwe woyita ewammwe e Buganda ate nga we watudde amasiga ag'obuyinza teweerabira siri tribe omuganda talina kubeera mu kifo kyonna waalengererayo kujjako nga muwulize nga baabukenya era tebaalengerangayo omuganda talina kubeera mu kifo kyonna waalengererayo volaba empalana y'abasajja bakulu abamu omusibe n'ali ebweru baagitadde ku bbali basooke bakomyewo kiri kati bawendudde ettiimu y'abampuuga kabiriiti egenda mu byalo egenda wa neggwe mu byalo ddoboozi yo terituuka obubaka bw'omukulembeze wonna waabeera abwogeredde bugenda fuukanga puroguramu buve ku Ghetto TV buyingire amaloboozi buyingire mu bantu mayumba gaabwe tucommunicatinge ebyalo ewatatuka intaneti si mu Buganda mukka Uganda yonna birina okuwuliriza message y'enkyukakyuka awo we boogeredde ebikyamu abantu abo bajja kutuusibwako amazima beni Kiwanuka bw'aba yasobola ogguluba nabo nga talina solution tuyina solution okusinziira ku bunene bw'ekintu kye tugendako teweerabira nkugambye bwana oba kufa oba kuwona ekimala kikola ki omusingo bulamu tuzze mu kulonda omusingo bulamu kati tutambuze bulungi enjiri yaffe
esukke ku butambi buno bwe tukola eyingira amaloboozi egende kwadi disiki obulediyo abantu babufune buli lunaku abalina okuwulira ekigambo ky'enkyukakyuka naye bulediyo bw'omu byalo Museveni abuteeseeko abaabo n'ebizindaalo bino ebyali bibeerabeeramu yabigoba teyateesa na bye yabiggyako ayagala abantu bagenda controllinga bulediyo bw'ebyalo ne rediyo ezituuka mu bantu gwakuleke ku social media naye nga te ku social media osovaako obubaka bwaffe busobola okuvaako ne butuuka ku ground singa tunaaba tukoze ekyo kiteekebweteekebwe mangu era kigende mu nkola radios ezirina okutambuza message ey'abakulembeze wonna ebabeera bagyogeredde nti Waiswa yabadde ku Paalu ebugisu tebaamuwulidde ababumulukiddwa ettaka Gulu tebaamuwulidde wa tebaamuwulidde kati ebintu ebyo tubiteeka mu audio adi disk akayita bate akantu ako memory card tubiweereza ku byalo obusimu obw'amapeesa obwa memory card era abantu batuulenga awo balinde lumbuye nga gwa internet bw'omulinda balinde kisekka nga gwa internet bw'omulinda balinde asiimwe nga gwa internet bw'omulinda balinde Masaaba nga gwa internet bw'omulinda buli kikyamu kye bayogera mu ggwanga wano tulina eddagala lyakyo era tukinafuya ne tukinafuya wano we tulaba oba n'eri wansi mirandira amaloboozi gaffe gye gatatuuka amaloboozi gaffe galina ewantu we galina okutuuka mweteeketeeke